document za iculi ezeye mmotoka lwa nsonga bwino ku mmotoka ya Isma Olaxes iculi wuno mukuleetedde so nga ate ye judicial deliver eyakwatibwa ebibye si birungi wabula nno n'amagye gavuddeyo ne gannyonnyola ensonga lwaki gakyakumye omubiri gwa bodyguard eyatufaako Wilson Sabiti byonna mbikuleetedde n'agasingakaawo weekumire ku Jika Media obenga otambula n'okumanya anti Jika Media ensibuko y'amawulire butereevu mukwano gwange ntandise n'ensonga za Isma Olaxes iculi jjukira ono emabega kaawo taata yavaayo nga yeemulugunya ng'agamba tamanyi oba anaafuna emmotoka ya mutabani we jjukira baali basoose kuba nga ate bamulemesa okuba nga ayingirako mu nnyumba wabula tetumanyi oba yamala n'akimaliriza ekyo wabula ku nsonga y'emmotoka munnange waliwo agamba nti ye ayina ebiwandiiko mwanatu ebikwata ku mmotoka eyo era nga ye agenda kuba nga ate abikwasa oyo gwe kivunaanibwako naawe mwewulirireko ekyomukisa omulungi neesanze nga nina document za iculi ezeye emmotoka lwa nsonga emmotoka ezo zaava Sharjah mu UAE ne zijja paka Mombasa ne ziva Mombasa ne zijja nze nabiri mu mitambo okutambuza bipapula genda eri mu gundi mu smart be forward flight overseas kola biki agent kola biki kuba Isma yabagambirawo nze simanyi bya kunyiga masimu simanyi bya email bannange simanyi bya masimu naye ono fish wali buli kimu akimmalira eyange nagitunda namba sinagwe mpayiriza sinagwe nnenya sinagwe neekwasa era akasente nenkalya ne kambukala munnange mukwano gwange nga wobiwulidde byonna weebityo webiri jjukira mukwano gwaffe ono Isma Olaxes iculi yatuvaako era nga ono yakuwa amasasi bamukubirawo kinyana mpindi nga naatera okutuuka mu maka ge naye teyasobola ono nno yali ava kwekyakalirako munnange wabula yajja mu vidiyo ze alikodinga nti munnange yeeriira ku bulamu kubanga tamanyi oba enkya anaabaawo kati no munnange ono tebamukkiriza kutuuka waka bw'atyo ne bagamwambaza of course yo poliisi ekyagenda maaso n'okubanga eri ku muyiggo okufuna abo abakola ekikolwa ekyo bo abantu ab'enjawulo bajja bakwatibwa bano nno nga bateeberezebwa wabula tekinnakakasibwa ssaako ne footage eyakwatibwa ku kamera ez'enjawulo naye azze akolekitingibwa poliisi era nga eyina obujulizi obumu ku obwo bwe yafuna mu footage oyo of course abantu bo we bali balinze kulabika nga ate bafuna ripooti esembayo okuva eri poliisi kale katuleke poliisi ekole omulimu gwayo eyo nno mukwano gwange wenkujjayo eyo nenkutwalako ew'omukulu Stanley ono nno ye deriva omu ku abo eyavaayo nalikodinga amaloboozi wabula nga alaga okwemulugunya kwe engeri gy'alabika nga ate atulugunyizibwamu ssaako n'okubanga omusaala teguwera wabula poliisi yo egamba buno bulimba era ono yali awaayiriza era mukwano gwange njogera bino owuliriza ssaawa zino musajja mukulu ono ali mu disciplinary committee era baagala addemu ebibuuzo bino wammanga ekisookera ddala alina okwennyonnyola lwaki information eyo mwanattu yagiteeka mu public lwaki ensonga ezo teyazinnyonnyolamu boosi we n'abako kyakolawo ensonga ezo lwaki teyazinnyonnyolamu permanent secretary kubanga waliwo abavunaanyizibwa ku nsonga ezo waliwo abavunaanyizibwa ku nsonga z'omusaala gwe lwaki abitwala mu public ebyo nno bibuuzo musajja mukulu n'alina okuba nga ate abiddamu era wano nno Mr. Bigirimana avuddeyo n'ategeeza nti musajja mukulu n'alina okubaako ky'annyonnyola otherwise kirabika kino ekikolwa kye yakola yali alina ebiruubirirwa bye era waliwo ensonga eyali emabega wa kino maybe ng'ali ayagala baddereeva abalala nabo bakole ekintu kye kimu batandike okwekalakaasa kale nno n'agamba wekimulema okuba nga ate annyonnyola obulungi agenda kuba nga ate afeesinga disciplinary committee butereevu kitegeeza aba alina okubonerezebwa jjukira ono yekka si yabadde yeekalakaasa n'abasawo emabega awo bavaayo ne beekwata ku nkoona ne beewummuza bokka ne bateeka wansi ebikola wabula gavumenti yavaayo n'esaba bambi badde ku mirimu olw'ensonga akasente ko kaali tekaliiwo era nga balina kola kubanga basayininga bajja kubeerawo nga kasente we kali nga tekaliiwo balina kuwonya bulamu bw'abantu
awo nno musajja mukulu ke kakattu kaalimu alina okuddamu ebibuuzo ebyo wammanga. Nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oliko KIKA Media, ensibuko y'amawulire wooli wetuli anti twewaayo okuba nga ate tubaweereza. Munnange wenkujjeyo eyo nkututteko eno mu bannamagye. Kati nno omukulu Wilson Sabbiiti jjukira ono yeekuba ebyasi oluvannyuma lw'okujja mukama we mu bulamu bw'ensi eno, bw'atyo naye yeekuba ebyasi ebyamugyawo mu bulamu bw'ensi eno. Wabula famire y'omugenzi yo ekyali eyo Fort Portal nga erinze kuba nga ate eziika omuntu waabwe, wabula bano balinze omubiri gw'ono tebagulabako. Jjukira nti Charles Engola yakubibwa amasasi zaali ennaku z'omwezi 2 omwezi gwali gwa Meeyi, era bw'atyo ne Sabbiiti we yagenda bw'atyo. Era nga ye minisita yamala dda okuba nga ate agalamizibwa ku kyalo kyabwe, wabula abamu ku bafamire ku lumbe lwennyini bavaayo ne bategeeza lwatu nti baasonyiwa omuntu eyakola ekikolwa ekyo ku muntu waabwe, era tebamulinaako buzibu kubanga taata waabwe yabakuza abagamba babeere nga balina ekisa nga basonyiwa. Bwe batyo omukulu Wilson Sabbiiti baamusonyiwa. Wabula omu ku bamemba ba famire agezezzaako okondaktinga omu, era nga wano omwogezi w'amagye omukulu General Brigadier Felix Kulaije avuddeyo n'ategeeza famire nti go amazima omubiri bakyaguyina era bagukuumye bulungi, wabula bakyalina okuba nga ate bamaliriza okunoonyereza, era paka nga okunoonyereza kuno kuwedde awo nno balyoke baziike omubiri gw'ono. Kati naawo abafamire bo tebamanyi oba okunoonyereza kunaatwala bbanga ki, naye nga go amagye gakakasizza nti paka nga okunoonyereza kuwedde kubanga ono yakola ebibi 2, yetta ate natta n'omuntu. Awo nno bakyanoonyereza ddala kyali kuki kyava kuki, awo nno balyoke bate omuntu ono azikibwe ewaabwe ebutaka. Brigade ono Kulaije agenze mu maaso n'ategeeza nti mu butuufu ffe tuvunaanyizibwa ate kubanga tuziika omuntu ono mu bitiibwa, wabula amateeka tegatukkiriza ffe nga ab'amagye olw'ensonga omuntu ono yakola ebibi 2, yatta omuntu kw'ossa n'okukola suicide. Ono yejja mu bulamu bw'ensi eno, kigambibwa ono yeekuba amasasi mu saluuni emu, era yayingira bulungi n'ategeeza abaalimu bafulume bamuviire kubanga yali agenda kukola mikolo gye. Era abamu bavaayo ne bagamba nti ono nga tanaba kutta mukama we basooka kulabika nga ate bayombamu. Nga w'omanyi omuntu akutte emmundu okuyomba naye muganda wange, jjukira emmundu buli lunaku nkibagamba, emmundu teyina maaso, emmundu gyetunula gyekuba, gwe kennyini ne w'ogyetunuzaamu n'onyiga trigger, muganda wange tasobola gaana kuba nga ate ejjawo obulamu bwo. Kale nno ekintu ekikwatagana n'emmundu mukyegendereze, omuntu alina emmundu mwegendereze, w'olaba nga amaaso gamuli mu ngalo tegeeza bye kikwatako, obagambe bannaaye waliwo wano alina emmundu naye tategeerekeka, okitegeera kubanga tosobola kumanya muntu oba yavuddeko oba akyaliko. Era amagye gategeezezza nti mwana tugwo omubiri bajja kuba nga ate bagutuusa ebutaka e Fort Portal, naye ensonga z'okuba nga ate baguziika mu bitiibwa eby'amaanyi ekyo kiyinza obutabaawo olw'ensonga amateeka tegabakkiriza. Awo nno wenkwebaliza mukwano gwange agyekuumirako nti okola kyamaanyi nnyo nno ddala. Gina master subscribing, liking, ogendeko ne mu comment section obeeko ky'oŋŋamba. Mbagaliza ekisinga, mweraba.